Government yagizze amasomero gonna okuggalawo olusoma lw'omwaka guno obutasukka nnaku z'omwezi 25 omwezi guno gwe tulimo. Kino bakitadde ku bulwadde bw'Ebola obwongedde okusaasaanira mu baana nga we twogerera abaakafa bali 8 ate abalala 16 bali mu kwawulwamu. Naye kino tekikwata ku matendekero aga waggulu. Ago n'amalala mangi gengenda okutuusaako mu mawulire ya Gabuutikidde essaawa eno. Ebikulu mu Gabuutikidde. Savinga owangule mu kazannyo kakisoboka aka Pride Microfinance omuli pikipiki, TV, smartphones n'ebirala bingi. Pride Microfinance enkulaakulana yo kwe kwesiima kwaffe. We'll close for term 3. Government eragidde amasomero okuggalawo obutasukka nga 25 Novemba bakitadde ku Ebola eyakatta abayizi 8. So as to decongest schools. Ebigezo bya P7 bitandise abayizi 6 abasimatuka omuliro bwe bamu ku babikoze. Okumalawo akalipagano k'ebidduka KCC etongozza okuggyawo enkulungo 5 mu Kampala. Akasattire Busega omukazi abadde agenda okujja ssente ku ssimu atondose n'afa.